tenge no family efuse family batabuso kamala bagamba sawa zakati alina okuva mu management wana Uganda tubukira nyeto kota ate kati family kuzizo wana Uganda etokota je tulinya omwana kyava yagamba nti balipira boda kubanga kati sawa zino bamwagazaaki niba uli mwana wa bamwinako obuvunanyizibwa kituufu naye bandi badde bawa omukisa abantu abalese Tengo kubanga ali ku top ne bamuwa omukisa nasooka n'atereeza oba oli awo ne bayita ne batuula era n'ebintu bibaddewo bingi nnyo by the way naye nze sisuubira nti kiba kyetaagisa essaawa zino wadde famire nga kigikwatako kubanga be bamukkiriza okutandika okukola ebintu famire yadde mbogama omwana nti togenda mu bintu ebyo tulabeko famire nyingi yo zikugira abaana kituufu famire nemutulako nemugamba nti nedda tujja kugenda waawo ne bamukugira ne bamugaana nze nga nze ndowooza bandi badde bakwatagana anyway ndowooza ekikulu kyabina kyakwatagana kubanga tenge kyakwatagana kyendaba kubanga omwana yaliko following saaza kati tulaba saaza kati claims impitirivu nnyo zibadde zigenda mu maaso kubanga omwana following gy'alina n'obumanyifu bwaliko nti wano ne waffe wano e Uganda kumbi twakajja tumutegeere ate basooka mumanya Bulaaya actually wano Saudi we basinga okumanya omwana oyo mu Bawalabu eyo ye basinga okumanya tenge fe twakajja tumutegeere twakajja tumanyi n'abayimbi abasinga abale tebakimanyi nti ono omwana w'amaanyi nnyo naye tenge ngenda mwogerako ndowooza nyenya ebintu bingi byensobola okwogera ku tenge nga yo omuntu management ne family kubanga saaza kati omwana ono kumpi content creator sina kumpi actually ye content creator ate ow'amaanyi kitegeera kituufu sinabuuza ku bantu sinabuuza ku batulaba abatulaba ku Big Brother Uganda atubaniriza kubanga bayinza okugamba era njagala omukulu atweyanjulire nze bammanyi bandabeera naye of course wabawo buli lunaku abantu abapya abatugoloberera nasubscribinga nga video gwe gusoose okugiraba kyobola basubscribers tweyongerako buli lunaku ne viewership neyeyongera njagala obebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mwinegere gye mutu kuba kutuwagira n'okuzaamu amaanyi tusobole okubanoonyeza wakuwookubawa n'okubongera okubakipira nga bali updated naye no kino ekintu kye tukola singa gavumenti ekimanyi yandibadde evaayo netusasula webale nnyo ekitegere naye ate oludda naye gamba Jamaalu omwezi katukuweyo sente bweziti nyina be nawulidde abakola YouTube waliwo abakoze group ya YouTube oba association ne babiki ekizibu ekiri mu bintu bye Uganda abantu abasinga bayina interest bayina just they have a very small circle mwe batambulira ne balotatingira naye nga waliwo abantu bangi bali be baleseeyo of which nga ba mugaso nnyo mu kintu ekyo era nga basobola okugattako I don't say oba mumpite oba mukole mutya no but bw'oba omaze okukola sako eyo omaze okusooka okumanya ba content creators bali awo bobalaba nti neoyo oba omulaba nga alina following mutono naye okusinza ku content we n'oteekawo embeera nti agattako he or she is a content creator alina kyakola so bino ebintu ebitwala nga byakusaaga leka kubeera na interest zo n'obeera na interest eno neno it will not work sobola kukola wakati fe abamu tuvaayo ne tutula mu kamera ne twogera bwogezi bintu bizimba ggwanga ne twogera bwogezi nti tulabe ekibaddewo ne twogera ne tukyogerako because tuli ku entertainment kyokka ng'omulala bw'ayinza obba nti ali after entertainment tetuli ku byabufuzi byokka obulimi mbwogerako obuzimbi mbwogerako okulunda nkwogerako ebyobufuzi mbyogerako ebyentertainment mbyogerako obulamu bw'abantu obwa bulijjo mbwogerako so gwe toyina bw'oyinza kunkakasa
n'ogamba kyoba ate timanyi biki. Nze kali Yesuubula aka Big Bro Jamal mbaniriza abakatweyungako abakatwegattako abasubscribinga eno channel yaffe ogivunanyizibwako naawe oyina obuyinza obugenda mu comment section no commentinga nobako eri gyotesa wamunafu oli waddembe ebikunyiziza n'okyogerawo ate oli waddembe n'okutuwabula segere tetuli bamalayika naffe tuli bantu. Oyogedde ku kintu kya tengetenge ekisooka tengetenge ffenna tumulabye naye manager amaze kuba na manager oba amaze kuba na muntu yenna amuli emabega okwatiikirira. Singa omuntu oyo teyaliiwo era yandibaddeyo bw'ati nti Katonda yayisa mu muntu oyo amaanyi omuntu oyo n'akwata ku tengetenge n'afuuka wakabi okuba nti nno olwaleero ayagala kukunukiriza miliyoni 15 ezimugoberera nga baagala byakola bibeera scripted. Si ye maama oba taata oba aba family bwe muba mwagala tengetenge muyina obuyinza n'obuvunaanyizibwa kubanga mwana wammwe si mwana woono era ebiseera ebisinga wuliriza ebiseera ebisinga ndabyeko abaana bangi nnyo ng'abaana abazadde basooka bagaana ne bakkiriza luvannyuma. Njagala nkubeeko ka flashback emabega aka Fresh Kid. Fresh Kid we yali ali ne mukwano gwange manager Francis. Ffenna tuli beeruweero. Manager Francis oyo ayina engeri gye yalabamu Fresh Kid era amujja luweero ng'amayiminga nnyimba gya Fikfa Maika. N'amuleeta ku scene. Omwana n'apika omwana n'amutwala mu studio n'ayimba n'akola atya. Olwaleero manager Francis singa abadde akyali ne Fresh Kid sigamba nti Fresh Kid ali bubi oba tamanyi kuyimba oba wayimbye waali walungi nnyo naye just no kyolwaleero Fresh Kid singa yali akyali ne manager Francis nti olwaleero kyandibadde kirala we yali akutte mu butuufu yandibadde tali wano waali yandibadde asingako newankubadde olwaleero Fresh Kid waali walungi twebaza Katonda waliwo abagagga baba ne bamusomesa waliwo ebyobugagga byafunye afunyemu bamuwadde emmotoka bakoze biki naye singa yalina omuntu oli eyamutandika era yali atandise omufunira endorsement si olwaleero Fresh Kid singa ali waggulu. Same applies to tengetenge. Family mwagala tengetenge mwana wammwe tewali agaana maama oyo mwana wo era gwe wamuzaala n'omulabirira n'atuukako mu myaka egyo oba 2, 3, 4 omwana ne batandika omukola kina atandika okuyiga dancing natandika okuyiga ebyo mpaka Katonda wamutaddeko akasubi omwana n'abanga wakabi ng'asobola okugobererwa miliyoni 12+. Kakati maama ky'olina okukola nze nandirowoozezza nti kukwatagana na management. Bange biseera bisinga abazadde baba balowooza nti management efuna kinene okusinga maama tula wansi kuba tojja bisobola. Amazima amatuufu gali nti maama wa tengetenge nammwe famire mmwe abalowooza nti musobola okukwasaganya tengetenge temujja kubisobola. Omwana mumugenda kumussa wansi. Tengetenge si mmwe mwandibadde mugavaayo ne mugamba nti mutuwe tengetenge. Muli batuufu kubanga eyo zadde lyammwe eyo mwana wammwe naye manager ono okuva we yamukwata emabega wali wonna mubadde muliriddawa. Ekyokubiri njagala kino nno kigende ku gavumenti. Olaba ebintu bya gavumenti waliwo ebintu byebuusa amaaso. Ajana ku content creation n'abayiiya abaana balina talent naye njagala gwe kikwatako njagala mbabuulire bw'obanga olabye vidiyo eno isindikira omuntu gwe kikwatako. Gavumenti musumagidde nnyo nti muyina embeera gye mutaddewo bambi mbasaba muzuukuke ku kintu ekiyitibwa ekya talanta. Abaana balina ebitone, oyo omwana ali blessed, oyo omwana alina ekitone, oyo omwana mulungi nnyo nga wamusobola okukwata ne muzimbira omuddusi w'omupiira aleese wano omudaali omuddusi ne mumuwa emmotoka okitegedde oyo omwana mu buto bwe naye ate mulimu abantu batalina kye bakoledde eddala nga n'obubbi babbi ate ne mumuwa ennyumba ne mumuwa emmotoka ne mumuwa buli kimu okitegedde ate omuntu omu yagenda okugatta ku ggwanga kati oyo tengetenge nti tugutomanyi
ngeri kijatunze mu Uganda ku internet ate nga akyatunda so singa oyo mwana bali bamukwatanga kya bulambuzi wow otenge kya bulambuzi nti government singa emukwata oyo mwana nemukolera byemukolere bino nemwongera omuwa support ne team gyali nayo because nabo balina obwetaavu kuba kati oyo mwana oyinza okumusanga ng'aliisa abantu abasoba mu 300 just akasente kokka kafunako nga basoba mu 10 ago kitegeeza gwe mulimu ku makya kwata kamera akola edit atambuza abwesimu gwe batambula naye amwambaza akola ki ayiya script at the end of the day nga oyo mwana ayimirizaawo abantu ne family 10 ago plus kati okiraba otya singa gavumenti ekwata essente mwakuta obumbi 13 ne mubuwa abayimbi kubanga nabo bayiiya nabo bayiiya mulimu abayimba naye mulimu abatayimba tokkiriza abagenda oli ez'obwereere naye ezo sente bwema mwasobodde ozikwata tengetenge olwaleero emiliyoni ze 13 ozimanyi nga zigoberera bugoberere kitegeeza buli video gye bateekayo oyo omwana ayina millions waliwo video eziriko millioni za 3 5 8 abantu baziraba okimanyi kyekitegeeza kina impact nene nnyo era tengetenge mu byonna bye twandibadde tukola twandibadde tumuggyako engalo netumanya nti ekyo Uganda alina wagitadde agiwanyise si yasoose oba famire eyo si yesoose okubeera ng'eyayaanira waliwo abasambi b'emipiira betumanyi betuwulira eyo oba yali Neima oba yali ani yakwata ebyobugagga n'abiteeka mu mannya ga maama we yali alaba nga bagenda mubba nga waliwo agenda omubba ne maama asobola ovaayo n'acomplaininga ne maama asobola ovaayo n'acomplaininga n'agamba kakati ekituufu kiri nti nze njagalako percentage bweti ne bweti manager kola bwoti yita maama omutuuze maama bw'omala omutuuza mukkaanye maama mugaye maama nti maama njagalayo sente bweziti buli mwezi otengetenge singa ali ku musaala waliwo omusajja bagamba mbu dictator mbu wakunsi wano yaffe wano Rwanda ninza ate oba dictator bwe mbwagala kubanga akolera abantu omanyi ngeri gyatunze mu Rwanda yatuuka n'okutwala Arsenal nkugambye essaawa za kaakati Rwanda erabikira ku mujozi gwa Arsenal Rwanda ambassador erabikira ku mujozi gwa PSG Bufalansa ng'omanyi kye kitegeeza tiimu esinga obunene mu Bufalansa bagita PSG Rwanda erabikirako ku mujozi gwa kiri kyokka visit Rwanda ekya Arsenal ndi essaawa za kaakati bakwata Abangereza ne bagenda kumpi buli every month ne bagenda nga bagenze kulambula Rwanda bagenda muzi parks zaabwe nga bagenze kulambula kigatta ku ggwanga okitegeera kati olwaleero ekyokulambula kituyina ekimu yetengetenge nti gavumenti bwe beeyingiddemu nayo kennyini esobola okufuna ssente ekyo gavumenti erina kukola etya omwana erinamu engejinga ne bayingiramu ne bagamba ne babawa abaana kye baagala omwana ne bongera okubanga ttiimu emuliko nga bali creative nga ne bakuliyetingawo ne batandika okuba nga bayiiya nnyo kitegeeza babawa ebyetaagisa byonna omwana bamukolere osobola okukwata ennyumba n'ogizimbira omuntu nga talina nnyo kyagasse ku Uganda kati ate ono omwana alina following egenda mu millions 15 nga jasikaana akavudde buvi bwe mukabulandinga omuntu najja wano ng'azze kulaba tengetenge ng'agenda kusasula omusolo tenga afune gavumenti efune ne tiimu egiriko efune ne family efune okitegeera simple as that tekirina nnyo kyamaanyi kikitwala wabula omuntu kumwesiga ne muteekamu obwesige nga gavumenti ne mugamba tiimu eriwa nti mujje nti kakati mmwe muluwa nti mujje family eriwa nti mujje ne mutamutuulako omwana n'agenda ne muteekako ne tiimu endala abongera okuyiiya nti yenakoma okuyiiya gavumenti gyegenda okukoma okuggyamu ssente ez'obulambuzi ekyo kya bulambuzi oyo tengetenge kya bulambuzi kale mbulirayo kale content creator yali aleese following eyo mumbuulire kasawa zino yasinga mu Africa yasinga asinze ensi z'abazungu bazungu bamugoberera
mwana wawa no Waffe Uganda olwo yangamba bali balowooza munna Kenya era nange nateranga omulaba nga ndaba nze nalwawo nnyo okukakasa oba okutegeera nti omwana waawano ntera kumulaba mu nsiko gye yeekweka n'akola vidiyo bye n'omulaba ng'ali mu nsiko akanudde amaaso nga ndwawo okutegeera nti mwana waffe waawano Munnayuganda naye kati sawa zino famire mbatuufu okuvaayo kubanga tebalina kyebakola ki tebalina kyoba oliawo kye baafunyeemu naye nze ndowooza okwegatta ge maanyi famire bwe yeegatta neyegatta ne manager oba ne management erina omwana oyo nebagamba ekituufu kino kye kibadde kibulamu nekino wana famire batuufu bayinza oba tebafunayo ku kasente nga balina okufunayo ku kasente nabo babeera batuufu naye ate baba bakwataganye bonna ne bateeyawula wegamba mutuwe omwana waffe omanyi bali abayiiya bakola script zibatta era kati awo oba omusse kubanga buli lunaku bamuyiiyiza okitegeera nti abaana bano bamotivatinga abali ku ttiimu ya tengetenge bayiiye gavumenti eyingirewo babongereko ttiimu endala omwana abeere nga w'amaanyi abaana abeere kyakulambula gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Omwana abeere kyabulambuzi oyo omwana bamuteeka mu layimwe mu gundi ennungi oyo mwana abazungu basobola okujjanga nga bamukola ki nga bamulaba ng'ate gavumenti efunamu famire ng'efunamu management ng'efunamu so si kumuleka bulesi just ne baleka kati management etandise osika omuguwa ne famire etandise osika omuguwa kinaagenda okukakana nga talent efudde ng'omwana ali awo takyalina kyali bamulese awo tukomye musomako mu byafaayo nti tengetenge yayinako millions 12 eza following kuba zo zisigalayo kitegeera ne baba beetoddeko era baba beetoddeko beetolako olukumi kati yo omwana ayambiddwa te mu mbeera eno kubanga sasa kati ayinza okuba nga tali decision maker mukadde kano of course ali wakati wa management ali wakati wa family of course toyinza genda na management kitegeera atoyinza genda na management oba okitegeera kubanga ojja kwekanga nti family yankizo nnyo ejja kwogera naye ate ne management omwana okusobola okukipinga omulimu gwe nayo kyankizo no kakati kiri bwe kiti management ekitwala nti kati erina kukkiriziganya ne family bwe beekyawulira ekyalina interest mu ki omwana oyo by the way ng'oggyeko ekyo Maria kijuzi twale comedy store amaze muvuma kuba kuteekawo bigambo binyiza abantu epasi n'avaayo n'alumba Maria ki abantu ne bamulumba ng'ayogedde ku tengetenge kitegeeza omwana w'amaanyi kitegeera kati omwana oyo alina kukwata family ey'omwana alina kukwatagana na management oba mwagala oba temwagala kuba yo munaasalawo ne mugamba nti mwe family babawa omwana ajja kubalema era n'omulala agenda mu management eyo naye agenda kulya buli ayagala kulya kubanga nno yensonga ye kati mumulekere bano abantu abamu groomings okuva wansi abamuteeseteese abamanyi ne direction gye baagala yes kubanga abayiiya oba abayiiya bu script bwakola obwo abantu abo bakeera ne batuula ne bayiiya ne baga kati tuzzeeko kino kitegeera n'essaawa za kaakati tulaba
content creators babadde basabanga copyright teriiwo. Naye ate bwe tulaba creatives abaana bano nga sawa zakati astrugglinze nnyo tulabye bangi nnyo abakozesa content w'omwana ali very followed bangi nnyo batandise ocreatinga bu page biki bakozesa content we, naye ate sawa zakakati nga tulaba embiranye eno yonna egenda mu maaso. Nze ndowooza ensonga ya copyright yandibadde esinga okubeera highlighted mu nsonga zonna. Nze ndowooza mu struggle eno nanga bwetambudde tenge ensonga nkulu nnyo twagala tusimbaawo ssira nnyo kubanga channel eno kiweesobola n'okulwanirira aba creatives abasinga naffe tuli ba creatives. Ensonga enkulu ya copyright kubanga by the way singa manager oyo avaayo n'agamba nti kale mwagala tengetenge mutwale omwana mumuwe erinnya eddala. Mutwale omwana wammwe mumuwe erinnya eddala, nze tengetenge lyange era tumanyi tutyo oba yali wano nga tengetenge yali wandiisa dda. Otegedde? Kitegeeza balina kukwatagana kubanga manager bw'aba yali wandiisa nga erinnya lya tengetenge bagatwala muntu tengeri muveeko. Ate nga yalina akawunti ye. Jjukira omwana oyo balina obuzinyi bungi, akyasobola okufunayo omuntu omulala n'amuteeka mu akawunti ya ttenge esigala ng'etambula. Kitegeera? So nze kyendaba kyonna kyakukola ki? Kyakukwatagana. Awo bijja bba bisobola okuba nga bitambula bulungi. Okay. Saturday naye ng'ensonga ya copyright eyo. Kubanga nze ndowooza anti copyright ku nsonga gavumenti zeyandibadde esinga okusimbako essira. Copyright kino kye nkugambye. N'ekisinga n'okumenya abantu bano. Omwana ono singa tubadde tulina copyright nga copyright weeri. Nze ndowooza eyo eba go ahead emala oba gavumenti awo eba ekuggyeko omukono. Nga muze ne mugamba nti copyright eri okay. Omuntu ena agenda ocreatinga content we ali copyrighted. Nti sawa zakati tengetenge anti olaba saba gavumenti kintu kirala kyonna. Nga bwe twogedde waliwo wabudde noga ati gavumenti yazine yandize n'emukwatirako nitukola anti olaba ekya copyright ekyatengetenge era kibadde awo bwe kitu just nga abaana tebannaba kiteeka mu nkola kubanga singa kyali copyrighted bulungi nnyo oyo maama yandibadde talina kyagamba, yandibadde atwala mwana we buli kimu nga kisigala kya ttenge kya management. Nina abayimbi bemanyi wano be basayininga emyaka 10 oba 15 ne bakizuula luvannyuma nga bali mu katego anti talina sse era agenza okizuula bw'ati ogira bw'ati nti oli yavuddeyo biki ekibajjayo si lwakuba nti babaliddeko ssente, bagenda babuuka obwongo nga buzuukuka nga ategeera nti omusajja ansayininga emyaka 10 music wange yamulina YouTube yalina bikimu era abasinga bavuddeyo ne zichano zaabwe zisigalayo. Esigala eri mu management. Cyane esigala mu management gwe n'oggulawo bibyo n'oddamu bibyo. Naye olw'okuba obeera favored kirala ekyo abantu kyabalimu tegeero obeera favored. Omuyimbi ye muntu ali favored. Omuntu yenna alina star abeera favored. Omuntu okuba nga agobererwa abantu obeera favored. Kubanga bangi abaliyo nga tewali amumanyi ng'ate mugagga ng'akola ebirungi naye bambi nga tebakola ki. Nga tewali amumanyi. Afuna bambi mu content waako. Basi kati yategeera kye bayita copyright law. Music we waggula nno kyobola batojja kumusinkana buli wamuntu sobola okuyimba yabitegeerawo nga bukyali yategeera kye bayita copyright buli wamu nga buli platform gy'ateekako nga bo already be balina omusasula kati gwe teeka ku platform ofune kitegeera. So nze kye ŋŋamba nti kya copyright singa kyali kyatengetenge nga kitegeera bulungi nnyo nze ndowooza essaawa zino yandibadde kiri beta nga tewali nankaya nezo n'olwokuba tetulina copyright law olwokuba ti bakulu abatutwala beesulirawo gwa naggamba tewali kye tuyinza kukola. Abalwanirira ebitone nga tuwumbawumba twagala tutangaaze obanga enjuyi ebbiri esooka ziri mu kulwanira obuyinza kubanga bulinga buyinza ku mwana ono bubaka ki bwe tuyinza okuwa abantu bano kubanga oyinza okwesanga tulaba ebiseera binnyo ba managers abasinga nga bavayo nga bataleminga abantu bano oli nannyini oba omuntu creative yennyini naye n'avaayo ng'alwanirira kintu kirala ne weesanga nti ebiseera ebisinga bakuubaganye nze nga tewali afunyeemu. Nze naliko manager w'abayimbi abawera kati navaayo nembeera consultant mu ndongo si kya managing omuyimbi ajja ne mubuulira ki ekyokukola because ebintu ebimu tuli blessed Katonda yatusaasira nga tulina aliiso tubiraba
nga tulina okutu nsobola owulira oluyimba ne nkugamba oluyimba luleke bw'mpulirizamu ennyimba 3 oba 4 so gajjayo luno era waliwo abakigezezzaako abayimbi ab'amaanyi bw'ajjayo oluyimba luli ne lugaana naaba nagamba ne jjajja Malu yaŋŋamba bw'ati bannaaye ne mugamba nagamba luno oluyimba lw'otwala naye lugenda performing awo olw'ensonga akaseera kalo kayiseeko naye luteekeyo kole ABCD n'alukola ne kikola kye twagala kyekyo omuntu okubanga olina extra ear olina extra eye kitegeera anti mukyo ekikolagana ekyo copyright enjuyi zombi nze nga bwe ntegeera ebintu bya copyright maama ne taata ne family yatengetenge musooke musiizinge fire wallahi temugenda kufunamu mutengetenge nga mukedde ku makya ne mumujja mu management akatono ke muliddeko ke mugenda osigaza kuba tagenda kuyingiza nga mbadde mu kibala kigenda kusigalawo bwe kityo naye nawe yenna gwe munateeka mu management agenda kubeera nga bano sina kindi okubeera wasi tegedde so about copyright law kino tulinda bulinzi gavumenti ekisalewo kyobola abaana babonaabona abayimbi babonaabona tebalina wadde ekikulu singa balina ssente singa tebakyabonaabona abantu bayimbye ennyimba ez'akabi ez'amaanyi ekintu kino twogera ku mwana omuto waliwo omwana omuto ono Freestyle Superstar yes abadde ali mu kuteeka ekivulu kira twalabyeko taata we yavudde nayogeddeko ne taata we taata we naye yavuddeyo nga agamba omutegesi yatutwalako ssente miliyoni 5 naye ate omukulu ye n'avaayo actually yeyiga Joel n'avaayo n'agamba tatwalanko ku ssente muzeeyi yalina abamubuzaabuza nga tulaba nti essaawa zakati omwana nga yeteekerateekera ekivulu kye anti kyembadde ngenda okugamba ekisooka biri kati ffe nga batunuulizi b'ensonga omwo temuli nsonga weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75573936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Nsooka bateeseteese omuyimbi ayimbe alina okukola amawulire 1 togawa nnyo makulu wabula kyemmanyi ti omwana alina okukola ekivulu mu holiday because mwana muto ayimbira abato okusinga kati abato essaawa zino bali ku ssomero era nali omu ku bayogera ne taata we mugamba nedda kiba tekikola makulu omwana ali mu kukola ki mu kusoma n'abato be bali mu kusoma balina oyimbira n'abakulu abayimbira naye baba batono era abakulu bajjamu nga baleese baki bato kivulu bwekiteeka mu holiday kigenda kukola impact okusinga wano so kyakoze bulungi nnyo tekivulu bakisazizaamu tebakisazizaamu mu bibi kyayongezeddwayo omwana ono asobole okufuna abafans abatuufu fan base ye ekituufu eri mu masomero bajja omuzadde n'ayingirira 5000 omwana ng'olina musasula mutwalo omuzadde nga 3000 omwana ng'olina sasula muki omwana yaba agenda olaba si muzadde kunyumirwa so nze ndowooza nti ekyo ekya Freestyle Superstar kijja kukola amakulu mu ngeri emu oba endala kale obubaka bwaffe obusembere mpozi era nze nga maliriza njagala obbakubiriza abagala ebintu ebya speed nga tokoze gye bali nga gweyagala byamangu mangu faasi vaayo mpitewo biseewo kino mmale. Ekyokubiri buli muvubuka ali eyo naye oba toli muvubuka ng'oli musajja mukulu nyamba bw'oba osobola ddayo osome
Esinga okutukubiriza. Bw'oba osobola ng'olina obusobozi ddayo osome. Bulungi ki obuli mu kusoma ng'omaliriza era? Ebitabo. Ebitabo kye kintu ky'osobola okubeera nakyo ng'olina ebbaluwa z'emitwetwe okumala emyaka 20 nga tofunanga mulimu. Ne banoonya omuntu alina okukola omulimu ogwo nga gw'oliwo gw'olina okukola omulimu ogwo. Ne bakuyita n'otuula. Omuntu abadde akoledde emyaka 2 ng'afuna emitwalo 55 bw'ogenda kufuna millions 10. Buli oba tosobola muyunga mu mwaka gumu. Lwakitabo kyo wabisoma n'osirika. Leka bakwogerere, tosomye, tosobola, tojja kusobola, tekisoboka, alimba, kubanga abo be basinga okukuleetera embeera n'owaga. Buli obeera mu kitundu nga tebakwogerako, buli obeera mu kitundu oba otandise okusoma ne bakwogerera bubi, oli mufere, oyo mufere, alimba, teyasomye, ogwo omulimu alimba tagukola. Abantu abo bennyini making nga sure nti you disprove them. Bo bennyini batandika okunoonya. Nze sikyayomba n'abantu. Bwenaba Abba oli ku Jamaalo nempulira ali ne booti. That exact thing gy'ogamba nti kino kikyamu takisobola. Nze gye making sure nzita obudde ne bwe kiba kyetaagisizaamu okusoma ka short course. Omanyi certificate bwe nnina. Bona yennyini bakubuuza omulimu gwenkola togumanyi. Nkola mulimu ki? Mani oli muweereza, oli presenter. Ndi presenter. Mulimu ebyobugagga bye nnina. Oba mulimu esente ze nnina. Oba presenter? Kiki simanyi. Mwe bannamawulire abaagala okuyingira amawulire. Amawulire nabagamba buweereza. Amawulire tojjaamu ng'okimyemu ssente. Bw'ojjamu ng'okimyemu ssente ogenda kulemwa mu mwezi ogwo. Ogasuulewo ogambe yo banasoma gaaki. Amawulire it's a passion. Amawulire buweereza. Nga bw'olaba ku makya n'ogenda wali ku haamu n'olaba omukazi ng'anyirira ng'ayambadde bulungi anyirira. Akutte Bayibuli ali mu kubuulira njiri. Buweereza obwo. Nga bw'olaba omusumba n'agenda mu church ng'anyumye bulungi nnyo akubye essuuti ye. Naye nga ye ekituufu kiri nti alina okubuweereza lunch hour, akawungeezi, Sunday alina obeerayo, Friday, Saturday. Okitegeera? Overnight buweereza. Ti time etuuka amawulire gano ge mulaba tegukyali mulimu guli gwe mwanyoomanyoma ng'edda. Abamawulire kati bavuga emmotoka, abamawulire kati bazimbye amayumba, abamawulire babuvunaanyizibwa, abamawulire beesimbyewo, mulabe Joel Ssenyonyi. Abamawulire bali mu bifo eby'amaanyi. Nawe gwe nawulidde mukwano gwange essaawa yonna agenda mu nnyumba, agenda ku resigninga ku ledi y'emu ennene, agenda mujjayo bamuteeka eri. N'omulala ava ku TV. Bannamawulire. So buno bw'amawulire nze okuba pulezenta buweereza. Naye ku mawulire ago ebintu ebirungi bye nzija mu mawulire kye bayita social capital. Waliwo abaana abankubira nga balowooza ffe twamala twakoze tutya nti nyange njagala kujja mu mawulire. Bw'obanga ojja mu mawulire ng'ojjamu nti bagenda kukuwa millions 10 teziriiyo. Oba ogenda kubba bubbi. Amawulire teziriiyo ezo ssente. Amawulire tebababuulira, tebabalimba. Amawulire gusoma omulimu naye ng'ogumanye lwe lutindo lw'osobola okuyitirako n'ofuna obugagga obw'ensibo. Ffe tusomesa eggwanga. Ffe tusobola okulangirira nti pulezidenti bamulowambi oba nedda. Ffe tugamba nti ono bamuse bamukubye amasasi oba nedda. Ffe tulumba Fande Enanga n'ayogera eri eggwanga. Ffe tulumba Mwami Museveni n'ayogera eggwanga ne lituuka e Karamoja. Ebintu ne bituuka e Karamoja ne bituuka e South Africa ne bituuka mu America.
tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Ffe tuteekawo kamera ago gaimaanyi. Besides amaanyi ago kuba ago gaba gabakama bange bampa kamera bampa buli kimu ne bampa omuzindaalo n'engenda n'enjogera. Kati waliwo kye bayita social capital. Kitegedde. Nze ndi wa opposition era mpagira nnyo Kyagulanyi president wange. Naye ate abantu abali mu gavumenti era still olw'okuba ndi wa mawulire mikwano gyange enjawukana y'ebyobufuzi tendeta kubanga enzija kwa Fande Bruce RTO tendeta kubanga enzija ku KMP tenzija kwa Fande Nsaba Natete kati waliwo abantu batenzija kunzikwala disi nga kyali wange tenzija ku minister nga kyali wange kubanga nze ndi munabya bufuzi ate ndi muweereza ndi munnamawulire ndi musomesa wa ggwanga w'abantu okitegeera kati kino ekyamawulire gwe buba oli eyo jangu gayingiremu ng'okimanyi nti ogenda kuweereza after a certain period of time amawulire ogenda kugafunamu naye tojja nti nno olwaleero ze bakusasula enkeera abo weebali naye be batono tekeera oyo afuna millions 5 abo be batono. Omulimu gwaffe mulungi nnyo. Guno omulimu gw'amawulire gwe mulimu buli muntu gwe yandisomye n'akola n'agubeera. Tobola nze nakugambye nze okukakkanako n'okutereera nga ndi professor. Awo gye kuba omaze. Nga mpulira awo nkoze eki nga nzikakkanyeemukko naye ebyetaagisa nti kwongerako nja kubyongerako because ekirooto kyange mpulira njagala bakere ku makya nga bampita professor Kalyesuubula. Awo kalowoozo eri okuva omukulu Big Brother Jamal, Big Bro Jamal Kalyesuubula okuva e Nakaseke. Era abe Nakaseke. Totiririra nnyo muntu nkigamba nnyo buli wembeera ne wembeera eyo misomo. Ate wallahi bonokera ku makya nga tolina bakwogerako you are nothing. Wato nakola. Wallahi bonokera ku makya nga tolina bakulwanyisa tolina kyoli. Bwokera ku makya ng'olina abantu ba yes kibi nnyo. Olina okubaamuko nenno abakuwakanya bagamba aba nedda ekyo kifu naye nga ate olaba we wali ekkubo lyo we watuufu wakenyini ojja kuddamukko mu nsi yo ojja kudda mu nsi yo gambe aba no kye yaŋŋambye kituufu ng'oli bwogo tulina ensi zaffe ze tubeeramu buli omu alina ensi ye gy'abeeramu n'ofumintiriza bakita kufumintiriza ne weefumintirizaako gwe nga gwe noga kituufu n'okola akatambi bw'oti at the end of the day n'ogamba yaŋŋamba kituufu oyo ye muntu avaamu omuntu ffe batuvumye ffe batunafuyizza anko batunafuyizza naye nga anko ebintu bye tukola nga naakunafuya tasobola kubikola wallahi nga tasobola bikola abalonzi bannonda basuba mu mutwalo naye ng'omuntu akunafuya tasobola talina wadde abagobereza 10 ate ffe mwe tuli mu byafaayo by'eggwanga lino tegedde ebyafaayo by'eggwanga mwe tuli kuba Mwami Museveni simwagala nayo kiba kyafaayo abaana bajja kukubuuza byombi gamba bulijjo ogenda zaala abaana n'abazzukulu bajja kukubuuza omulembe gwa Mwami Museveni gwakolawo kale katukusomeko ng'eyawagira enkyukakyuka naye tukusomeko nga gwe yali amuwagira nali muwagira emabega actually mu 96 96 mu kalulu ako nabuuza taata ne mugamba nali ntegeera bulungi
Abuza tata ne mugamba tata wagira ogenda kulonda wagira Museveni tata nangamba nange ne mugamba kwa nalisi natuuka kulonda nze nange ne mugamba nange gwe mpagira mukyenda mu mukaaga nali ntegera naye nga sibitegera nnyo kiri awe atuli mu byaffe bya just kabuvubuka nkuzeekuzeemu kaawo bikyobera mu kusamba mupiira beera mu kunoonya ffene otegeera ne mugamba kale nange gwe mpagira olwo okomawa okumuwagira awo wennyini mukyenda mu mukaaga nze mu 2021 mu 2021 naye ntandise otegeera ebya ddala nga ntegeerera ddala just no nali ntegeera kubanga emyaka gyaffe abasinga tegirabika naye nali ntegeera nnyo ng'okulonda olonda nali ntuuse naye saalonda awo otandise okuva ku mukulu kiruzi wali omuyina ekyokumu actually simanyi na nsonga lwaki naye nga taata ebirungi bye yandaga nange kati mbiraba yabikola mwami Museveni abikoze kati bwe ntandika ennyo okutegera eno mpozi mpanvu nandibadde njikunyumiza lulala nti waliwo ebintu ebimu ng'otuula awo omanyi kati bavubuka muli bavubuka bannaffe oba okyalina taata wo bamaama wo bafule mikwano gyo kwanza taata yali awagirayo NRM ate nze mubuulira ne maama nga nze mbabuulira ne mbabuulira nedda kituufu mukulu munamu mumuwagidde ne waliwo ABCD kino kyakyuka luli yakola bulungi naye wano zino ssente zino Uganda Railway eruwa Coffee Marketing Board eruwa waliwo ebintu ebimu already tata yasuubulanga emmwanyi nga musuubuzi ng'alina store nene nnyo Nakaseke ng'alina store ekiyumba bwe kiti nga bajja nga bakima ebiseera ebyo ekyuma ky'emmwanyi kyalinga Nakaseke mu tawuni n'ekiwoko kati nga tata alina tata etambuza tata nge batikkako ensawo z'emmwanyi ne bazitwala hafu ne bagitwala Nakaseke endala ne bagitwala ekiwoko kati waliwo kojja wange muganda wa maama bali bamuyita Mugenzi Kasiba yafa kati kojja oyo nga kojja alina ssente nnyingi nnyo nga ne taata alina ssente nga buli lunaku tulya ennyama ewaka awo ewange buli lunaku tulya ennyama ng'emmwanyi zikola bwe ziti ziteba butebi omanyi omwaka gwa 89 okubeera nga muzeeyi we alina tata ebiseera ebyo oba omukulu yali akola mu gavumenti takolangako mu gavumenti taata talina gavumenti gye yali akoleddemu wabula kyeyakola yakweka mwami Museveni n'abaali eyo n'abakweka nejjajja tasasulwanga ate muganda we yafa bali bamuyita afande Mujagata yafa mujja ojja kujja otwe ku mboozi yo yinza okuba erimu ekinyusi ng'ate enyuma bw'oba muvubuka osobola okuyigamu erimu ebiyigiriza erimu okusoomooza kungi erimu history kubanga emboozi kati nakunyumizaako kontinu nayitako mu game park ey'ebisolo muba mukubafuka ina bakyali baffe betwali nabo naye bambi oba bali babiri ebisolo byabali naye twali tunoonya kiddako mugamba tulina okuwaguza twali tugenda South Africa netuyingira South Africa nga tetulina passport tetulina kyetulina twagiyingira netumala netukola betukoze netukomawo otegedde kati waliwo obulamu nga bw'oba muvubuka nga tobuyiseemu ng'olina kuwagira Museveni
ne wabaawo obulamu nga bw'oba obuyiseemu n'otambulako mu mawanga n'okomawo e Uganda nga tosobola kuddamu kuwagira mwami Museveni. Wabula nga ky'osobola okukola osobola ejuzi wano ku Popopo ku Givine wabaddewo interparty ebibiina byegasse nga bagise Holy Alliance. Yes, nga baagala nti what next after President Museveni. Then what next after President Museveni nga kye baagala baleme kubaawo nti omukulembeze ono avudde kati waliwo entalo waliwo okusikagana omuguwa. Kirungi era ffenna kye twagala. Nze njagala okukubiriza abo abantu abakungu nabaddeyo muyita ba stakeholders bonna. Actually enkya waliyo ensambya waliyo era olukuŋŋaana Holy Alliance bagenda kwogera ku biki ebigendwa byabwe. Muyita abantu byonna byonna ebyabaddeyo mubayite ebintu bitambule mukkiriziganye kubanga kiyamba. Naye bw'obanga bakuzadde mwami Museveni ye president nakati nga ye president naye ng'oli Uganda wano nga tatambuddeemu nga tokoze ku mirimu gy'enjawulo. Nze nasomesaako olina Kaseke bamanyi mbaddeko omusomesa kitegedde mbaddeko omukulembeze w'abavubuka era ndi mukulembeze liko radio president akozeko ku radio ez'enjawulo nkozeko ku TV. Ndi mulimi ndi mulunzi ndi munnabyabufuzi ate waliko nkuba kyeyo kati bw'oba toyise mu bintu ebisinga bwe bikunnyonnyola waliwo ebintu ebimu by'olina okuyitamu okusobola okumanya nti mutuufu gavumenti etufuze si bulungi. Kale yatufuga bulungi mu kusooka naye mu butuufu wano ate we batutwala nedda. Naawe era atandika okusa. Nze njagala peaceful transition nze njagala because kirabika bwebanga tebadde peaceful amaanyi gage genkoleredde okubanga tufuna transition gagenda kufa toge. Kitegeera kati abaana bange benzadde okweyagala n'okubeera nga mikwano gyange beeyagala nga naffe tweyagala ffe kennyini. Let us have a peaceful transition. Kigenda kutuyamba mu ggwanga okubeera nga ebintu bye tutambula nga ebirooto byaffe byonna nga bituuka nga tulaba jjajja mwami ali wali nga tulaba Kyagulanyi president nga tulaba wali eri waliwo of course okitegeera nga waliwo minisita abavubuka waliwo ensi etambula. Esente bayira wenze I prefer tuddeyo nga sente zisinga obunene 10 ezo kyensinga okwagala. Bakitegeeza bw'oba okutte ne bw'oba olina emitwalo 5 nga sente nnene 10 ezo ng'olina obw'ettaano tomanyi bunene bw'ogibe nakyo oba okukizaayo ku kebbiri nga olaba Kenya ak'olukumi wa Kenya eri mu lukumi oba 2 ng'esente enzisinga ki obunene oba olabanga somehow ne lwaliro nkwata miliyoni y'essente mba sirinaamu sente. So kamberekerezi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda owangaala oyo no ye big bro Jamal omuyite manager Jamal tujja kumweyongeza tujja kufunawo ku story kubanga interested akadde kamu naye ate webale mu subscribe nga likinga akona kade atugenda kwalima tutugwako mu video yaffe ate egenda okubeera nga tubakuteekako wadde nange haba